This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Swans Avenue, Ekutusako, Roast and Rhyme, Reggae Raga Nyam Nyam Edition. Yakwera kusande ngabiri musatu February. Jahazi pia, emunyonyo, alebado kuingira mitwalo musambu. Kugeto jakusasura 10. VVIP experience, ediba big boys. Mitwalo makumi abiri. Kalefuna ticket yo katigena FlexiPay app. Obanyiga kamunyenye bili mwende bukadala. Sama Soja, Vini Ganta, Young Mulo, Winnie Nwaji. Everyone digula kusawa tane zokumacha. Jangu na gurilia na kuachana akanyama. Jangu na kakeka. Nebachiya yabone wacharibo. Endongo tukuba ya kurubarama. Omuziki gwa reggae ne raga ogutasirika non-stop. Mwesale mivazi, eja yellow, red, oba green. Olo vibes olubarama lw'ennyanja zirinye baba. Kati muganda wange Nsereko ye yadikuula bwe yadikuula wali nalowooza nti nna anaafuna kaadi jo gwabadde omukka guweddemu. Omukka gwabadde guweddemu baaliko bali basita bo baagala ssente kati gwoleeta obwakaperebwo mbuno yage nawulidde agamba nti nno mumpa amazzi nenga nti olunaagamu agenda kutuka neŋŋamba batuyambe balebemu amazzi munzigyemu nengatto konza awedde bannange akalulu nenzijukira lwe nalwala ng'akalulu nga bakakubye walwala nali nfudde sagamba tinagenda ku kitanda ate waŋŋamba nagenda ku kitanda omutima gwali gunjabise ne mujjukira ne kati obedda bulwe ntunulira ka video kali nenga nti kana akaseera kennyini ke nali naye nze Saraja nabwe ntyo nze bwe nava bwe nti mu mmotoka ne nnyingira eddwaliro saayingira ddwaliro saloni ya mukyala wange gye nayingira nagenda kola ng'ensi ekola bweti ng'ensi yeetolola kakali ndaba buli kintu kyonna kyetolola nenga mamadamu nti nno omufaliso gw'abakasitoma gwe bateekako abaana guliwa nsoke nnebakeko nekikabudde nga ntabuse ninebaka ku mufaliso nagenda okulaba omufaliso gukola bweguti pulira njagalanga embiro zaagala kumpitamu fulubye bwenti ntomedde olugi ngenze manju funye baketi awo natula ku baketi nenginogwakako nengwa sibo banzija okuntwala mu ddwaliro akalulu nga sente zinuma omutima gwagala kunjazika naye neŋŋamba ti Magala atafulumiza wadde ekikumi omutima ye gumukutukira ki Magala ye omutima gumwabikira ki musajja wezi ompadde emboozi bino ebintu byenjagalira ddala akalulu ko baaba bamaama bataata munyambe bannange enfa musooke mulinde muko akalulu ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katemboyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'eggobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Ggobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kakiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti 1 57 28 73. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do our projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine.
And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi nyefu sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abo bolaba babbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Eno show gena jiraba ku Sunday tusinzidde wano Seimo Studios mu compound ye. Yes. Ewa Seimo na iba nice. All factors remaining constant. Mwami kwezi nsanyi sokulaba. Jebaleko. Soko buze kubatulaba n'abatuwuliriza. Abalungi abatulaba Kasuku Live mbalamusizza nnyo. Mwebale kutwagala. Mwebale kutufollowinga. Na byonna bye mutukolera bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna gye musinzira okutulaba. Nze Kwezi Robinson nga bulijjo ne muganda wange Kasuku. Ate tuzze tulabe engeri gye tubaweerezaamu. Kitugenda baweerezaamu naye Kwezi omusana ogulaba. Omusana muyi. Tunula wano wokka ola wano omuddo gwalinga wano wonna wano. Naye gwakaze. Leero ku makya mbadde ntuddeawo mu ddiiro. Ssaawa nga emu. 12 ekitundu abaana tulyawo yambala engatto weesiga ebizigo biki ebyo. Naye nga entuuyo ndaba zimpitamu. Ate nga nze muntu alwawo ttuyana. Ningo olabe entuuyo zikuyitamu buyisi. Ekiro kati esingisuzaako. Ebbugumu lingi. Kuba ebbugumu eri kutuuya nyeena amatu bw'oti. Ogenda oli otuuyanya okutu. Gamba tutegatuyana. Galwawo kutuyana. Galwawo. Naye ebbugumu erituyanya okutu olimanyi. Eriba ly'amaanyi nnyo. Simanyi kye tuliko naye bannaye abantu mweyongera okusimba emiti. Kuba kati ndabye wali ku Joy State kibaddewo. Nga ne Esther naye agamba omuddo gwonna gukaze. Kati lengera wano. Ne wano onna gukaze. Producer tukwatireko wano. Owaayi. Tukwatireko guno omuddo. Just kyusa kamera katini. Wano wonna wali green. Okiraba ogwo omuddo gwonna ogulaba. Gonna gukaze. Kintu kye tuliko kikambwe. Ate ng'omusana guno gwali tegutera yingira Feb. Naye kati naye enkuba etandika mu March. Etera kutandika mu March. We bayita mugula nsigo. Awo. Obulamu bugamba butya Mwami Kwezi. Ugamba utya. Nakulaba nga bakulya ku social media. Naku zino okola n'eddiini. Ne balyoka bakulya omusajja omukulu. Okola ki ku internet. Olina kubanga olina bazzukulu. Wololo. Era abannopo basinga okukuba. Butobaagala. Okyaza ababakuba ebirowoozo byonna biri kukuba. Nengamba Mwami Kwezi. Kakati omuntu ayogera ekintu ng'ekyo osookanga n'omubuuza Mwami Kwezi omusinza ki? Akati President Museveni ali mu myaka 80 akyakola. Ndi mu myaka 54 ntule waka. Bamu amagezi si bamu magezi. Olaba ne government okuritayalingisa ku myaka 65. Baza ku 65. Kakati n'olyoka ogenda ne weekolera ebibyo mu myaka egiba gisigaddeyo. Nze nasalawo kutandika kwekozesa. Bwe mba neekozesa ate nga nkuwa information ennungi mba nziziza musango ki ate nga ye professional yange. Tewaba. Abazannyi b'omupiira bwe bazannya omupiira kala nkugereze kwateta. Yazannya omupiira mu Arsenal. N'avaayo n'agenda n'asoma obutendesi
kati mutendesi yava mu mupiira lwaki we mulimu kakati gwe bwoddeeyo n'ofuna kaddata kaako ebitaano n'ogamba kwezi wandibadde dola bazzukulu mwana watu mbayira we siina na muzzukulu nze abaana bange tebannazaala bazzukulu nasooka balenzi bonna tebannazaala siina muzzukulu nibaza Katonda kakati ffe abali mu mulimu guno tugweyagaliramu ate tuwa information entuufu nze obulamu bwange nze siwaayiriza soogera bitali bituufu nze njogera kituufu gwe bw'obanga okiwakanya jangu nkuwa empewo ya bwereere ekintu ekyo nakikwagalako wagamba empewo weeri gwe jangu naawe yogerera ekintu kyo naye abo abaleekaana ne bakuba amalebe nze tewali nannyini mukutu guno okugjako kwezi gwe nakuwa omukisa jangu ogukolereko kyoyagala kasita oba nga tovuma jangu oweereze naye teguliiwo nti gwa Kyagulanyi gwa Museveni gwa Kabuleta gwa Besigye no guno omukutu gw'abantu kuliko abantu babiri bokyaza actually basatu abakambwe tugume Jeno Bigirwa ennaku zino ndaba Kasibante Kasibante obusungu abujjawa ku Nuupu Kasibante tatera kubeera na busungu abantu bonna benkyaza tewali alina busungu naye boogera ekituufu boogera amazima ate oluvannyuma amazima ne gavaayo kakati twayogera ku kintu kino ekya Nalukoola okuba nti yagula kaadi mu Nuupu era gwe kwezi mwogedde netubaga nti era nawakana n'ebbajjo ne muga nti batawa Nalukoola kaadi ntemaako omukono bino byonna byakuwudiisa na kulimbalimba bano bafuutu sooja babasettling babateeketeeka obuwongo bagende okulangirira Nalukoola nga baga nti ekituufu mwalemereddwa naye kakati gwe bafuutu sooja ne Nalukoola benkana entegeera Nalukoola reasoning capacity ye eri wala nnyo toyinza kumuteeka noono nsereke eyazirise gwe naatandika okulizoninga mu public ne bafuutu sooja bali abandigambye nti nseereko baga nti musajja waffe bamukubye kakati olaba Wuuma Lumagala musajja musomesa niina ye yayingira ekintu kino mu ngeri bw'obanga olabira ddala olina amaanyi ku ground jangu independent vuganya lwaki bakusiba ekipapula nti nno tojja kudda nga independent ekitegeeza bamanyi nti baagala mmwe babasibira ebbali abandi badde bataataganya oli gwe baaguzizza kaadi asobole okukola ki okutambula obulungi okitegeera kakati ffe bwe twogera amazima ne balyoka batuvuma naye nga tuba twogedde mazima wagenda okusoma amawulire twagasomera ku mukaati wasoma investigative journalism kiba kyaki si kunoonyereza kati ffe tunoonyereza ne tuyitawo naye bano abaogera n'abalya baba tebanoonyereza kakati gwe bakulaba ng'oyogera ekituufu kiki kye twali twogedde ne kitatuukirira wabeewo akusaitingirayo kimu kwezi wayogera kino tekyatuukirira abamu bagamba nti ate olina kano kookola mwanattu ekyo kyoyogedde nno ye bw'obeera osudiya nedda si kusudiya mba nzikaatiriza nti ensonga yiiyo naye gwe oba omanyi nti yeeyo mba ngimanyi mulimu gwange kunoonyereza era ne Junior yaŋŋamba kwezi oyo asudiya mu interview ngeno yakuwa amaanyi ogambye otya mwanattu nno kyekyo Junior yasoma psychology yasoma mawulire kakati nze kyaba ayogedde oluusi bwe kiba ekituufu nga muga nti mwanattu kyoyogedde kyekyo kubanga nze oledde mba nakikoze eki ate nze mba mbuuliza balabi kubanga omulabi yaaba takitegedde olwedde nze nkimanyi mu mutima lwaki seefuula atakitegedde ono asobole okukyogera omulabi akirabe yes bwe tutyo bwe tukola bannaffe ne banyiiga ffe twogera ku President Museveni oyo twogera ku babaka be abali b'enguzi ababbi ba ssente naye twowulira yakuvuma kubanga bamanyi bye twogera bituufu naye ggwe lwaki toyagala tukwogereko kubanga oyagala kubikkirira emize emikyamu gy'okola gy'otayagala abantu balabe kubanga tuzibula amaaso ku ebyo by'okola eri abantu tobula nti bampisaamu eggaali neffe bwe twabimanyi naawe nti bakusibako CMI ne iso baga nti oli mbega kati nze kankubule buli ayogera amazima wano bw'otabeera wa SFC obeera wa CMI bw'otabeera wa CMI obeera wa iso ebyo twabigumira twabimanya
kakati bwe mbanga ndi wa iso gulwaki togendayo mu iso anti waliyo sente kwezi bakusasula mmeka tumanyi gwe tozaagala oli bulungi nyawo woli bwebanga toli bulungi naawe jangu bakusasule ochape naye ffe tukolera ggwanga gasooka ffe tukolera ggwanga nze banvuma ne banjogoloza nentunula butunuzi ngati kakati leero obona nvumye namuddamu ki nga simanyi na IQ ye bweri sibiddamu nga neserikira bafuutu soja batuvuma ni ate mulimu ne betuyamba bafuutu soja naga nti kwezi mnainera kusula njala era nozimuweereza naalya kubanga okimanyi nti akirimu lwa butamanya bonga balowooza kyabwe ninga si kyabwe wabula okubakozesa bali ababakozesa batuuke we baagala mu PA wasejjirinya kaadi teyagifunye bambi kyannumye nnyo kyannumye Alex Luwemba obutafuna kaadi naye bagenda mu mazina g'enkima Alex Luwemba yandibadde tagenda mu bintu ebyo yandibadde ajja nga independent nga yeesigamye ku kya Seggirinya ekisooka Alex Luwemba yadde tasobola kuwangula kalulu ako Nuupu yo kaadi ya sente oba mukiwakanya oba temukiwakanya Nuupu kaadi yaki ya sente kakati Luwemba abadde ajjanja Seggirinya enkya n'eggulu Luwemba yeewola amabanja gotanyiza kufumiitiriza mu Centenary Bank abadde ayinayo ebbanja oba yeewola $5,000 waliwo sheeka gwe yeewolako $25,000 okitegeera ajjanja Seggirinya waliwo ne banka endala gye yajjamu ssente kakati ye abadde talina nga talina zajja kukwata aweeyo jjukira bali abakulu yo kaadi bajagala ssente ne Alex Mufumbira yavaayo n'agamba nti bannange nti ekibiina kiri mu crisis twetaaga ssente kakati gweogendayo n'ogifuna ku bwereere ng'omaze okuwulira nti ate waliwo oli ayina ssente yagisasudde oba ono nayo ki awulira kakati Alex Luwemba bwe buzibu bwe yalifuna yamanya nti ssente yazimalira ku mukama we ye kennyini bakyamubanja kati baba bakubanja ogenda kujja wa ssente eziyimirira mu kalulu but does this stand a chance bajja independent yes gwe mu kibiina jangu independent ate batufunye mu kisaguli naye babasayiningise oguwandiiko nti ndo kasi tojja independent ng'ovudde mu kibiina fine mbadde nkifunamu ki jangu independent ng'ofuli owulira olina amaanyi bwa mu bintu bwe bityo nze kyovola nti nno mbadde nina nga bulijjo nzigirako independent card nga nze nakoowa emuviyo tolina woolaba weetengeredde naga nti banga siina weetengeredde kyekineereeza kaŋŋende mu bantu bwe banaaba bansiimye bampa akaki akalulu kaabwe bwe banaaba tebansiimye shauri yako nzire waka wange ntuule bakanyima saatuula gy'oli era okola siweereza bantu obaweereza ate guno gwe mulimu n'ogusinga obulungi okumanyisa abantu information nkulu nnyo information nkulu nnyo so Luwemba yayingira mu mazina g'enkima ate n'akola bulanda n'asooka yeegaana erinnya lye erya Alex awo wokkaawo ne yeefuula Muhammad nabuuzale nga omusajja yafuuka ddi Muhammad jangu nga bw'ofaanana nze Alex Luwemba abadde ajjanja Seggirinya ensi yonna ebadde ekimanyi anti bagamba eyo constituency nga toli musiraamu togikwata tebakulimba naye yo si constituency yalimu Gondi Latifu Sebagala naye Latifu yakwata constituency y'emyaka myaka 2 myaka 2 ng'agikulembera akati myaka 2 naye abakristaayo mwebali ate in fact bibasingamu n'obungi si basiraamu anti omu constituency simu emuli Mbogo ago maka g'abasiraamu naye si bebasinga obungi fe Abubakar Kawali akwata Lubaga North abasiraamu mwebali naye tetulina musiraamu mwe muli Namirembe mwe muli Orthodox Church temuli muzikiti mukulu naye tetuliiwo tatukulembera Old Kampala eri mu Kampala Central kuba kati neeno baŋŋambye eno Lubaga South babitambuza mbw atali mu Katoliki kizibu okulyawo
naye nga bwekityo bwe kibadde Luwemba bwe bati bamugize kati muganda wange Nsereko ye yadiikuula bwe yadiikuula wali n'alowooza nti naafuna kaadi yo gwabadde omukka guweddemu omukka gwabadde guweddemu baaliko bali basita bo baagala ssente kati gwoleeta obwakapere bwo mbuno yage nawulidde agamba nti nno mumpa amazzi nenga nti olunaagamu agenda kutuka nengamba batuyambe balebemu amazzi munzigyemu nengatto konza awedde bannange tufudde akalulu nenzijukira lwe nalwala ng'akalulu nga bakakubye walwala nali nfudde sagamba nti nagenda ku kitanda tewaŋŋamba nagenda ku kitanda omutima gwali gunjabise ne mujjukira ne kati obedda bulwe ntunulira ka video kali nenga nti kana akaseera kennyini ke nali naye nze saalaja bwe nti nze bwe nava bwe nti mu mmotoka ne nnyingira eddwaliro saayingira ddwaliro saloni ya mukyala wange gye nayingira nagenda okulaba ng'ensi ekola bweti ng'ensi yeetolola kakali bwe ndaba buli kintu kyonna kyetolola nenga mamadamu nti nno omufaliso gw'abakasitoma gwe bateekako abaana guliwa nsoke nnebakeko dekikabudekikandundu nga ntabuse nenebaka ku mufaliso nagenda okulaba omufaliso gukola bweguti pulira njagala nga embiro zaagala kumpitamu fulubye bwenti ntomedde olugi ngenze manju funye baketi awo natula ku baketi nenginogokako nengwa si banzija okuntwala mu ddwaliro akalulu nga sente zinuma omutima gwagala kunjabika naye nengamba ti Magala atafulumiza wadde ekikumi omutima ye gumukutukira ki Magala ye omutima gumwabikira ki musajja wezi ompadde emboozi bino ebintu byenjagalira ddala owulidde akalulu ko baaba bamaama bataata munyambe bannange nfa mulinde akalulu mwami Magala bw'obanga oli mu mbeera bwe zityo va ku kalulu ba pressure erinnya mangu ave ku kati kino kiweereze general bonna abakajjamu muve mu kalulu bw'oba omanyi nti pressure yo eri waggulu muve mu kalulu nze nava mu kalulu lwakulaba nti obulamu bwange nyiza okufa nga baana bange bakyali batabamu nengamba kanve mu kalulu kubanga lwaki bananga omutima guyiningirije gwe kufumita wano gwe nyini wano ng'oguwulira gulinga gulimu akantu akayiso akaguyitamu akayiso akaguyitamu nengamba nyinza okufa kati abantu abalina embeera ezo Magala teyeetaaga kuddamu kwesembereza byabufuzi kubanga yabadde overconfident nti ajja kuyitawo kakati bw'obeera overconfident n'otalekamu kalizaava akagamba nti owange nti tuli mwenda naye baagalako ogwo oyinza okufa naye nekyagulanya amanye naye bamukubeko debate kale kubaagala omwesimbako agiwulire anewa n'abaawo amwesimbako ate bw'omwesimbako baggoba mu kibiina naawe buli mugezi bamugoba golooza Nalukoola yagenze agenda kutereera ntende kasita naleeta mafwanda alina kusiriwala nga Nambooze kati Nambooze naawe ali ku nnomo gwe bw'oba omulaba Nambooze tali ku nnomo kaadi yamwonoona kitegeeza ki Nambooze yali mukazi ategeera ayogera ebyensonga nga ne bwayimirira bwati ku radio ku TV ayogera ebintu ebyensonga Nambooze yafa bebamu ku bantu abanesiimisanga mu mutima nengamba yes Nambooze ayogedde nayina Nambooze nayina Sseggona nayina Ssemuju nayina Ssewungu kati nasigaza Sseggona na Ssewungu nasigaza Sseggona na Ssemuju Ssewungu yafa Nambooze yafa naye nga ekyabatta levo gye baaliko ya waggulu naye nga balina okujja mu katiba akabafuutu sooja ekitega kyegamba kakati bw'oba nga tojjidde mu katiba kabafuutu sooja tosobola kubeera mu Nuupu kati nze nina kaadi ya Nuupu
sijizangayo. Wali member wa Nuupu? Ne kadi njirina. Ne byonna omukulu yabinyambaza. Ye mwennyini. Yake nnyini. Lunayingira Nuupu. Naye lwenagivamu kadi nja kugikola ki? Kadi okyali wa Nuupu? Sina kibiina kinyingira. Muganda wange. Kwezi. Kadi mbuba kyakubala nti okyali member waabwe ku bino byoyogera. Kati gwe kadi baali bagikuwa bagikuguza. Siringi 10. Neya membership. Kalicheza wajja mu kamyufu kaabwe luli. Nali sinayingira, nayingira kaluka wedde. Okuyingira mu kibiina kya Nuupu. In fact bampita na buyisi. Mwami Kwezi waliwo bafuutu soja mikwano gyange twawaddeyo erinnya lyo jangu gwoliko amabali ku lukalala abagenda okuyingizibwa. Nenza mbalira ku mugongo. Ninyindo mukulu na nyingiza. Ekintu. N'okibaamu. Buli kimu kirina. T-shirt njirina y'omukulu, baleti njirina, kadi yange njirina. Era ndi wa Nuupu awedde emirimu. So where did it go wrong? Kaka ati wali buzibu bwonna. Era sirina buzibu. Anti okutuuka ku level bali agamba nti obakuba obalwanyi. Kati for example Kwezi ogamba batunda kadi. Okirinako obujulizi. Si kituufu. Bwe nabagambye nti nno kadi eno bagenda giwa Nalukoola. Bwe batagiwa Nalukoola muntemako omukono tebagimuwadde. Yeah, but Kwezi, how about we look at it from this direction? That Nalukoola was the best candidate by far. But tutunuulira okuva mu eyo direction. Kuba mu bonna Magala ye yadda coming close. Ngate Magala ekimuleeta closer kubeera nti yali ku people power. Ye baamusiba nako ekintu bavunde nakyo eno. Okitegeera kuba ekyo kimu. Ekyokubiri party ina direction gyekwata. For me the information I have is now the party wants to step away from bino bitubadde tulimu ebya excitement bikikuba abantu babawa omukisa. Abamu ne beefuula abalala ne bafeiringa n'okudelivaringa ku bye baasuubiza. Kati ne baga nti after 5 years we do a review tutambula tuddawa. Ko waliwo abamu abaagenda nga bo baagenda kulya. Tateesa mu parliament, tateeka pressure ku government, be babayita collective responsibility tagikola. Kati ne bamanya nti betufuna abantu of more substance wano. Buwongo. Kisoboka. Singa kibadde bwe kityo. So, bw'otunulira bakandidate bonna, it was evident. Nalukoola zone undoing yebaddeemu. Nti abadde yakava mu DP nga yakasuulawo ttawulo. Ate naye yennyini pulaani ye okuva mu DP ye yali tayagala kujja ku luno kuba Ssegirinya yali tamubalidde nti ajja kufa. Ye yali ajja mu kalulu ng'amanyi nkajjamu aka 2026 ne Ssegirinya mwali tugendane. Ate nga Ssegirinya Nalukoola yabadde yakava Mecca okunona mbu amasannyalaze ajja wangula akalulu. Era okuva kwa Ssegirinya kwamusanga Mecca. Nga anonye masannyalaze. Anti aga 2026 sikano. Bwe kiri yali agalagali naye tugamba bwe tuti. Omukulu yennyini yagamba twakowa obusuuti. Nze Kwezi nagenda okwebalamu nga nnyambala masuuti. Nenga nti ekitegeeza nze awe ku kadi siriiko. Fe ab'obusuuti ayina mowa. Sikonze kati awo nno nze kimpandudde. Twagala bafuutu soja. Ogamba otya nti nno jjayo Sseggona oleete Walukagga. Naye ani agambye nti Sseggona agenda vaayo baleete Walukagga. Bwe kibadde. Otegeera. Walukagga agenda kujja kwesimba waawo. Ewa Sseggona. Ate Sseggona nkyamulabayo. Anti akyaliyo naye Walukagga yajja. Gwe bagenda owa kaadi. Bwe kibadde. Mu byowuliro babyokakasa. Omanye ekisani yakisooka ne kitambula. Ne kisuula enkessi. Bwe kimala okusuula enkessi ne kiryoka kikola ki? Okitegedde mugambe wendi. Bwe kityo bwe kiri. Kisooka ne kisuula enkessi oluvannyuma ne kiraga ekituufu. Kakati awo
bwetu bwe tulina okutambula. Kaakati tuyinza kugamba nti olwana ojjeyo Ssemujju Nganda ate oleete George Musisi. Ate Ssemujju Nganda si wano. Naye oba togase. Ate George Musisi wano. Tuli mu opposition. Nati ate ebibiina. Tuli mu opposition eyagala okusiga okulwa President Museveni. Kaakati bwe tubeera mu opposition eyagala okusiga okulwa President Museveni tulina okwegatta. Naye anti opposition ffenna ebigendererwa byaffe bye bimu. Anti kati goyinza okuba nga olwanira bifo kati awo nze wenkutolokerako okwezi. Bwe mba nga ndaba olwanira bifo ate abazannyi abalungi abandi badde ku opposition gwe bweyagala baveeyo obakube ekkuuli awo nedda ngaawo kiba kigaanya wakitegedde. So ebintu birina kutambula butereevu. Kati nze bwe nabiraba bwe ntyo ne ngamba kansooke neetegereze. Naye nze njogera mazima sikonjera. Oba oyagala oba toyagala fa amazima gali kati ndi munnamawulire sinakuyingira byabufuzi. Time bwe neetuuka ebyobufuzi nga tugenda mu byobufuzi onoddayo asiri ready. Naye bwe campaign bwe zinaatuuka nenga nti kakati ngenda kuwagira ono olwo ebyamawulire nga nkisuula ebbali nga ntandika ebyobufuzi. Naye nga mu kiseera kino nze mbadde nkyatambula ne Bigirwa. Bigirwa akyaliyo mu Nuupu. Ali mu Eastern Revolutionary Platform ne sawa yonna ekibiina kyanjulwa. Ekyo. Ekibiina kyanjulwa kyagenda okujja okwesimbirawo mu. So bw'anaaba nga azijjidde mu kibiina ekyo nange nja kukwata kaadi ngizeeyo. Ogende ne Bigirwa. Ngende ne Bigirwa mu kibiina kyaffe ekipya. Ekya Eastern Revolutionary Front. Si kyekyo. Oba kyaneesimbawo. Kyagenda okwesimbirawo mu. Tagende mu DP. Kibiina kipya tugenda kukyanjula. Naye nze nja kukwata ebintu byonna nga bwe baabimpa bizeeyo, sijja kubisigaza. Ne kaadi nayo njikole ki? Ogizeeyo. Naye abantu baleme kulowooza nti nno ffe oyina kuwagira akasuku, oyina kuwagira kwezi. Bw'oleetako oli omulala olwomenya amateeka. Kasuku si bwe kiri. Si bwe kiri. Si bwe tutambuza ebintu. So Mwami Kwezi agamba bye mumuvuma abiraba naye is not bothered at all. Futusojja tolina mbu kyogamba Kwezi kuba ye it's not your type. Time yabwe tenatuuka. I got to learn about the Powerball through the website www.nationallottery.go.ug. I played at Banana Life inside Acacia Mall. I played Powerball tickets worth 5,000, used an option of Quick Pick, and that's how I was able to be the lucky one to win 35 million. I checked my tickets online and I found out that I had winning numbers. The feeling was incredible and full of excitement. I would advise everyone who is 18 and above that whatever you're seeing here exemplifies reality. And I want to take this opportunity to thank Uganda National Lottery and Banana Life for bringing us this opportunity to win millions. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Ate nkulayirira bafutusojja bajja kumaliriza nga buli mwaka abamaziga. Lwaki? Gwe twalabanga President Museveni nga bakuba emmundu nga bakuba nabe emmundu abagamba nti nno bwe tutuuka e Kampala zikalina ezo zonna zammwe. Ebintu byonna byammwe. Waliwo Lieutenant Juma namukyaza wano n'aŋŋamba nti twakuba nga mundu nga batugamba nti ekkololo yonna waffe. Naye nze ekkololo nagisulamu ennaku ezi ne batufuumuulayo ne batutwala embalala mu ssomero tuddeyo tusome. Naye nga babasuubiza ensi n'eggulu. Okitegeera? Babasuubiza ensi n'eggulu. Kati bino bibiri bafuutu soja tulyambala engule ogenda gyambalira wano. Muddeeyo musome. Mutunuulire ebiseera byammwe by'omu maaso. Muddeeyo musome. Ajja nti Kwezi byoyogera bye bikuleetedde okugamba nti oba oli wayiso. Because gwe kyekikulowoozesa mbu bo tebajja kwambala ngule. Ate batya. Gwe kati Kwezi kyekikulowoozesa nti abantu miliyoni 3 n'omusobi ezaalonda Bobi Wine
tebategeera kye baliko anti kakati oba nti fuutu soja akeera ku makya n'agenda ku kitebe ne bawaga nti kye baliko tebakitegeera. Nange kennyini nalonda Bobi Wine mu kalulu akawedde okitegeera nga manyi nti byaddala tugenda kwambala ki naye okusinziira ku bino ebigenze mu maaso waliwo omwami omu yalina mutabani we nga gwayagala amusikire naga nti era mutabani wange ono ajja kuba musika wange neŋŋamba nti ndowooza yanaaba omusika we naye emyaka gigenze gyetoloola omuntu gwe yali asuubira okubeera omusika ng'alaba enneeyisa ye ndala nnyo bwe nagendayo okumukyalira nti mwana wange nti nalyoka nempangaala omwana ono mba muleka mu bannaabwe nga ye musika yali tagenda kubafuukira ekizibu olaba nze mukubira essimu n'atagikwata n'atajja kunnambula nga ndi mulwadde kati olwo mba kufa ne mulekera abaana so kakati nekino bwe kiri gye tugenza okukoma nga tweyongerayo nga tubuuza gundi yajja atya mu kibiina Lubongoya yabange katana yakyankana na kine President Museveni okujja muki munopo kakati ogenda okulaba nti ono omwana fuutu soja bamusanze mu katale drone ezze nemupiikingawo nemutwala bamutegedde batya twagenda ffe ebisaniya byaffe okutunula nga waliwo bennyini abali mu kibiina abagenda basonga ku baana abo bakola ki okubakwata kati era nze nga kwezinzira eyo. That's a strong allegation. With what is going on, you cannot allege that. Nze nina omuvubuka bamuyita Sylve Kalulu yangamba honalebo bali mu kunnoonya ndi mu kalulu ewaffe mu kyalo nemuga nti Sylve nti what you do jangu mu kyalo ewaffe ogire ng'obeera eyo ekyosi kimala okuyita nanga nti kale honalebo nja kujja nemugamba kiki otalina nanga nti sirina sente zendekera mukazi biki nenvuga emmoroka nenvu ewaffe mu kyalo nenzija nemu emitwalo aga nemuga nti lekerako omukyala emitwalo 2 nowa pikipiki muweeka emitwalo aga emitwalo 10 jangu mu kyalo nze nja kwongera sente namala wiiki nga tajja ku Sande nenva mu kyalo nenkomawo nemuga nti wayi Sylve bajja kukwatira Kampala jangu mu kyalo nzijako nalebo leero sisula kuno nzija yali Kasubi atikkula nanansize drone nejja nemupiikinga nemutwala yamala emyaka engi nga tuli mu kunoonya tugenda ku radio buli wengenda ku TV buli wamu wonna ne tunoonya omwana paka lwe twamufuna ne bamuta abalanga tebabakwata lwaki bakwata oyo yali teyekalakasiza atikkula nana nemulekera Kizza Besigye bwavuddeko netugamba nti akatugende nekyagulayo kati ndudde ku opposition ebisinga mbimanyi simala gagwa mu kintu ate simala gogera samwa kyova olaba abantu bamugane wa NRM mwana wato sikwatangana ku kadi ya NRM ne mu bitabo bya NRM ne banoonya wonna siri era oli bwagamba nti kwezi oli mu kitabo kya NRM nzajje mu waka kadde n'ekyefudiso ojja kunsangayo ekya Nuupu ojja kukola ki ojja kunsangayo erinnya lya Kwezi Robinson naye bwe twogera amazima gakaawa ate nga tujja kusigala twogera amazima kubanga kati nze sikyalina kyennoonya sikyadda mu byabufuzi ebiri active nja kubeeranga wano nga nze njogera nakukyaza bagenda kwesimbawo na bannabyabufuzi abalina endowooza ez'enjawulo byengenda okutambuliramu nga ffe tweriira bulamu nga tutambula bulungi mu nsi yaffe kyekyokka. Well, that is Kwezi Robinson for you. Emboozi yatandikidde eri nga mubuuza ku maisitanire yaŋŋamba abo abaana mbalaba banvuma naye ajja kukwatako omu nemugaa sitanire tekyetaagisa abaana baleke eyo gye bayita freedom of speech. So ye kati nnaku zino okulaba okola ne saava saava omanyize buli muntu yenna mukwano gwange
ate bino ebintu tebyetaagamu lusunguyira. Saava nkola naye, Stanley Ndawula nkola naye, Kasuku nkola naye, Bwensanga Kasozi nkola naye. Abantu ab'emikutu egy'enjawulo tukolagana. Yes. So nze siina mukutu gwe ngamba nti era bw'onkubira essimu kwezi jangu tukoleyo nga nzija. Kubanga ate naawe enkya ojja kumpaayo. Kati saava sikola naye mbuno tuyina alliance naye nkola naye kubanga abansabye muba mukola kantu tuba tukola akantu bwe ngende wa Stanley Ndawula tuba tukola kantu so wonna nze nkolawo naye nze kyenjagala okugamba abantu naddala abagamba Kwezi musajja mukulu teyandibadde mu ebyo survival has no age it is after when you're raising that glass of champagne oba olina ekyapa okikutte mu ngalo okirabako kivudde mu ntuuyo zo lw'otegeera sente teziriiko kkomowo zinoonyeza paka kufa omusajja wa KFC sente yazifuna ku myaka 7 Kano Sanders naye olunaku olwaleero tulya KFC ne tugwa n'eri naye nga yatoba ayingidde amagye bamugobye omukazi amuvuddeko byani byonna ku myaka 7 gye yayiiza ekintu kye ne kikwatayo n'akola ki n'asamba akaggi so fena abali eyo people may have divergent views from yours so of course the sigana ayagala okuvuma omuntu muvume it is up to you gwo n'omanya naye nze mbeera ndowooza nnyo nti to exchanging ennyo ideas ekyokulala tunoonye ssente nze omulanga gwange guli ku kyakunoonya ssente nze obuwoomi bwa ssente mbukutteko Kwezi ze manyi kyekitegeeza okukwata ku kyapa 1 2 3 4 5 6 kitegeera n'otunulaawo kuba security gy'osooka obba nayo noga nti kyonna ekintuukako wakiri nina ekyapa kyenjo sikayo eky'emiliyoni aga 5 ekyo kyo kigende ntaase kyentaasiza wano so byonna nga tubikola oba politics oba entertainment oba sports at the back of our minds tuteekeyo ekyokunoonya ssente. I will understand that tuli mu political season, tempers are going to flare and all those things, but don't forget to look for money. Okyusa obulamu. Story yo gwe ino gyekyusiza mu buli kyokola ebisigadde ebibeera bijja tusangayo. So oba olina emyaka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, when the opportunity arises, sente tebagiteeka mu malala. Nze nkubulire katona banene emyaka 5 mwena school fees z'abaana naziwaddeyo dda. Lwaki? Lwa YouTube. Ebyokulya bitambula bulungi. Ebyokwambala bitambula bulungi. Kati gwe mulimu ki nga tonnaba kugamba Kwezi myaka 6 myaka meka okyali ku YouTube gwe mulimu ki gw'ofuna okukuwa ssente n'osasula fees z'abaana bo nga tomaze na kutawaana. Buongo walola bye accountant ng'agamba nti kakati sikya sobola kola bwa accountant nkaddiye oba doctor emulago wano gendayo ba consultant betulina abasinga be basajja abakulu abajjanje ku baana abajjanje ku bantu abalabye ku ndwadde ez'enjawulo kakati ndabadde ndaba Kanale Mugisha ngayi nengeri gya presentinga ku NBS nempulira nga ndi musanyufu nenga nti bw'osanga owananga akuwa history owulira ddala n'osanyuka noga nti basajja naye kakati olina ne bwaba ne ka airtime ka data k5 yefuula munnamawulire okitegeera. So nze nandirowoozezza nti n'abantu baffe ku kiki ekituvaamu baleme kutunuulira kwagala kutujerega naye content gwenvaamu ali wathe bo bamanyi byakuvuma byetuweereza ffe byakuvuma. So nze Kasuku bwento wendi sijja kuba ku YouTube paka nga Mukama mpise obanga YouTube egudde olwo ndigivakera badde besunga nti basobola okunvuma ne bajinzijjako banuune kuvu ffe tujja kukola tori wakuvaako kati musajja ndi mu kuzimba na studios ate kati ngonziza mu ebyo oli mu kuzimba studio Kwezi that's the way to go. Ndi mu kuzimba studios ebyuma nabitumya dde emizindalo gyonna nagitumya dda wegiri kakati gagonziza mu ebyo mbuto ina kyo tugamba ye lwaki ebyange obiwuliriza nga nze nkaddiye era obiwuliriza kubanga bikunyumira
birimu omulamwa nze YouTube yange abantu bagiraba ne lwaki bagiraba kubanga nina bye beetaaga n'abantu bendeeta babeetaaga kasuku oleeta ebintu bye beetaaga era n'abantu abakulaba bakwetaaga kati nenva mu kisaawe nina binyinza okukosa nibaga nti kwezi bannange lwaki atukoze bwatyo naavaawo nga takyatuleetera kati nze bwe nzija ku YouTube yo abantu bandaba okkamala ndibintwala ewa Nalongo eri ku musawo w'ekinnansi bangi nnyo bemponyezza ebizibu mbadde ngenda kugamba nti tuvuddewo nga tokakonyeeko gomanya abantu abansabira emikisa neka nti kwezi botutwale wa Nalongo newakubadde otujjako emitwalo 5 naye otutwale wa Nalongo netuwonyezebwa netujjanjabibwa netukola buli kimu gobamanyi obungi emyaka gino okubanga tolinaamu kirwadde kikuluma ng'omala omwaka n'ogwa wali nga togenzeeko mu ddwaliro okimanya nti nno Mukama akyajagala era nkyali mulamu lwaki sikusibula Kasuku ensibula onte anjagala osobola okunfunira ku namba noti 7 noti 5 822 994 noti 7 noti 5 822 994 naye ng'ombuuza nsonga za Nalongo saagala kumbuuza nsonga ndala zonna kitegedde kwezi tubadde tugenda nno kwogera ku kintu kirala tubadde tugenda kwogera Valentine mukwano tubadde tugenda okwogerako naye kati topic tujja gifuna omulundi omulala gwe tunaatoolamu ng'omukwano manye ennaku zino engeri gye gutambuza abantu entalo eziri mulambo ozimanyi mpitirivu entalo eziri mukwano toyiza nazifu but that is a discussion kati already dakika zizo tugenda mwana somera njagala abantu bange omanyi betuba tusoma communication bakugamba boyogera nabo bafaanana batya bali mu mbeera ki bakola ki kati ebyo byonna bidictatinga span mwe bawulirira kati ennaku zino abantu baffe embeera gye tulimu tuli mu mbeera ya waasiwaasi abantu tebakyalina ssaawa nnamba manyi kati wano omwaka buli omu ayagala gugatta buli omu ayagala gugatta kyava olaba abantu abamu views bagamba views zaagwa obudde tewali planning simayatedde eno deeri ogenda okumaliriza oti otuuseeko okooye nga n'obudde obulaba TV olaba YouTube tokola ki tobulina so mera njagala nnyo ne mbakuumira mu kascope kendowoolezaamu nti bajja kubeerako balabe bawulire ng'obudde tebubugendedde nnyo ate basobola okugenda ku kiddako so the next time we come around tujja kwogera ku love Valentine's Day netambudde bibaddewo abakazi n'abasajja beeyiribya beetwala 10 tujja kuba tuwogera ku ebyo naye kano ke nasoosezza ate ne kawanvuwa bade tetuwogeranko byabufuzi eno wange naye njagadde nnyo kaliko ŋŋambye akaakalulu wawulira ensi nga yeetooloola koze sirikeerabira era buli lunaku lwenalabira dda nti ngenda kufa era kati singa mwakanziika emyaka kati gyalibadde ena nga nfudde nze nabibuumula nalaba nga obulamu bwange bukomye ku mugo gwa ntana ngati Mukama bwonzize engulukulu no shiridda mu kalulu kakati kyembadde neeyama eri Mukama era wano ngenda nembatiisa koma uwa siina gyenzira sidda mu kalulu paka Kristo lwalidda kansigale nga nkulembera ewaka ewange ne Kwezi Media Group ebyo binamala kitegedde mwana ssebo mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abulora bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weegi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanangali eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange